Minisitule y'eby'ettaka erabudde abakulira obukiiko bw'ettaka ku disitulikiti okukomya okugaba ebyapa bya freehold ku ttaka lya gavumenti. Bano bagamba nti ettaka lya gavumenti ligabibwa ku liizi kwokka. Okuwabula kuno kukoleddwa minisitule y'eby'ettaka, mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba bw'abadde mu lukungaana lw'abakakiiko k'ettaka ka Land Commission n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu e Mukono, Kayunga, Buvuma ne Nakasongola ng'olukungaana luno luyindidde ku Rider Hotel Seeta. Kino kiddiridde gavumenti omwezi oguwedde okutongoza omulimu gw'okunoonya n'okuwandiisa ettaka lyayo lyonna okwetooloola eggwanga nga lino oluvannyuma lw'okuwandiisibwa lyakuteekebwa ku mutimbagano. Ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka Professor Pen Moginyeko agamba nti ettaka lya gavumenti liyamba abatuuze mu kitundu. You lease government land, but you don't get freehold from government land. That's the only difference. Because this land is for government and they want you to use it. And when times come, government want to use it, government can take that land and use it. Awabodde nti Land Commission bokka be bavunaanyizibwa okugaba ettaka lya gavumenti. Government land should only be given to individuals by the Uganda Land Commission, not the district land board. Asabye buli muntu okubeera omusaale mu kukuuma ettaka lya gavumenti lyonna omuli ery'amasomero, ery'ebitebe bya minisitule, ery'amalwaliro n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Minisita Nabakooba ategeeza nti bagenda kukola olukalala olulambika ettaka lya gavumenti lyonna gye liri okwetooloola eggwanga. Tuyise abantu bano okubasomesa kye tugenda twagala kukola register y'ettaka lya gavumenti. Agamba nti eno ensonga lwaki bayisa abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okubasomesa ku ngeri gye balina okukuumamu ettaka lya gavumenti, kubanga erimu terinafuna biwandiiko ebiryogerako wadde nga lya gavumenti. Mbasabye okukuuma ettaka lya gavumenti, okumanya wa bwe liyita ebiwandiiko bwe biba teriyina biwandiiko bagobe ku biwandiiko ebyo bikolebwe, kubanga buli institution ekola ebiwandiiko oba title basobola ogituukirira kubanga bakozi ba gavumenti, okulaba nti amasomero, amalwaliro, ebintu ebyenjawulo ebya gavumenti bikuumibwa. RDC Mukono Hajati Fatuma Ndisa bannabitaka ategeeza nti Mukono y'emu ku disitulikiti ezirimu ettaka lya gavumenti nga basaba wabeewo okuliziganya n'okwogezeganya wakati wa Land Commission n'akakiiko k'eby'ettaka ka disitulikiti okwewala emivuyo mu ttaka. So waliwo uncoordinated like obutakwatagana wakati wa Uganda Land Commission ne district land boards, nti eno bakola birala n'eri bakola birala, so twagala wabeewo okwogerezeganya kumu okuva waggulu nga district land board ne bwe batennasalawo esooka kwebuza ku Uganda Land Commission nga tennabagaba ttaka lya gavumenti. Ye minisitule y'ebyensimbi eno emusaasiza akasiza gavumenti bwereyo okwongera Uganda Development Bank ensimbi eziwera triliyoni 5 okuva ku triliyoni 2 ng'eziweereddwayo okuyamba ku bannamakolero n'abalina bizinensi entonotono okuzeewola ku magoba amatono. It is an obligation of government to capitalize, finance UTPs through capitalization. That is why we are looking at ways of raising capital for UDP. Every year we provide an allocation. Okwogera bino abadde mutawamiruka wa Uganda Development Bank omwaka bwe babadde batudde okunnyonnyola emirimu nga egitambudde n'amagoba agakoleddwa omwaka oguwedde. Kyokka minisita Musaasizi asabye aba UDB obutakandaliza bannabizinensi okufuna looni. We want to see them quickly approving projects. We are watching good progress, but also I am tasking them to do more. Akulira UDB Dr. Patricia Ojangole atendereza gavumenti nti ensente zeteeka mu banka eno ne zeewolebwa musigansimbi ba kuno ziyambye nnyo mu nkulaakulana y'Abannayuganda. You have seen the growth in capital for the bank or in funding generally, and the bank has gained a significant stakeholder confidence. Sharon Nabasirye, Nairobi.